Yes, mukasi akazuwekedde kyatuleseewo olwaliro woba nagamba siraba avije junior nga bulijjo nga bagamba newspaper films bakutuleseako sinema gye twolekedde naye nga tebasibuka kamuli gagada begasito kutuleseako sinema buno babayise bamu nnyo kakendo mu kutandika waliwo embeera gye twatandikiramu onagamba nze sijjukira kubanga nfuna lubuto naawe sigamba nti oba nakufumbirwa naye ate mwana nzibwano bwe bituuse kati binkaluubiridde nga bagamba South Company bakutuuseako seba gye twolekedde kakayina omukazi watu yali agenda maaso n'okwogera bino kali kasira ke kaako kegamba ali muleba nga bw'obamanyi muleba abakazi boogera okukamala ate bw'ogwa ku mukazi nga muwemuzi muleba okijjako enjawulo laba nno tagali ebisa tebifuuse ebisa yatuka ekiseera n'asinda akuba omulanga the most beautiful experience of a woman's life. Yagamba kana akaseera sebo kolaba akokuzaala kikabeera akaseera kwegamba akasingira ddala okubeera akenjawo ku sayidi y'omukyala naye kusya Katonda obulumi bwokka bw'oboyita muganda wange. Who is Millie? Yagamba neetaaga Millie kati onaabuuza Millie yani anti Millie yali kyali wange enfanfe sex in the first place. Newankubadde kyali wange naye Alice yandibadde yaŋŋambirawo twali ntolina kavinga sexy kati byali bwe biti yasiikana Millie kitaawe yali amaze okusenguka nga bavudde Morgan bakutteko bugenda ku sayidi y'Obungereza ne batransferinga nga bamuteeka mu ssomero. Ki kye tumanyi ku America bannange anti balina emmeeza entebe zino ezikubya amasannyalaze. Millie took pity on me and taught me how to speak properly. Ati munaye Millie bwe nakwateko bugenda ku ssomero lino yankwatibwa ennaku era n'atandika okunjigiriza engeri gye boogeramu oluzungu lw'Ekingereza gamba kye twandiise proper English ng'ovudde ku Abamerica. Kati ebbanga lyagenda maaso n'okwetula nga bagamba mu mwezi gw'okuna 1989 Millie yalina maama we yali muzannyi w'obusinema bw'oku TV baabo ebisa ebisinga babeeranga mu butabo nga bazannya. Waliwo ssejjaka eyajja n'abagamba mwagala okukebera ku ntebe yange gye bandeetedde mu kazannyo bw'atuuka ebbali ssebo n'abanywegera baafuna bukiisi buli kimu kyonna ekisinga baakikolanga bombiriri. Katonda watu tumaze okukiisinga omulenzi emyaka gyetula ne tugenda mu mwaka gwa 1995 agamba nti ebisinga twabikolanga ffe nanze ne kyali wange ayitibwa Millie kulena musiikana mu Bungereza okuba twafukira ddala banywanyi lumba baba bagenze ku show ne bwe kiba kyakwatanga ku byabukaba nga tamusuulirira waliwo jjama abamu ku babbandi yakwatikubo n'ajjawo Millie n'amuleeta erudda bamutuusa ebbali backastage n'asooka amusimula kiisi awo wennyini bakolerawo kakwiki kirala agenda okuza amaaso yamuyita Millie okola ki omanye ekibaddewo okimanyi naakavinga sexy Katonda watu. First little bundle of joy. Kati ekyandibadde nga akabondo k'essanyu akasookera ddala mwaka gwa 2000 mu Sebutemba awo ndodi ono baali baafukira ddala baagalana naye ne Millie ayitibwa Kitty yakola testi n'asooka amulaga yabuuzabuuza baituuka kubanguza ni taata w'omwana mbadde nsaaga kono ye tasaaga ali lubuto yafuna olubuto Millie Kitty n'agamba linako sokoleke bw'abanga ali lubuto theni ate tugenda kizannyiramu kibasegeeza ke kaseera tukule tutandika okuba n'obuvunaanyizibwa tukole family. Kati munnayaabwe baatandikira era tugenda okuyingira May 23 basalawo Alice bakole ekiyitibwa crazy wedding mbaga ssebo baweeri Katonda watu. Millie's roadie turned into yagamba nti ono yalinga omuyaaye nga bonaofuna obiti musaatu bambi yatuuka ekiseera n'afuka avunaanyizibwanga era tugenda okuyingira November 25 yali aguddewo studio ng'era agenda maaso n'okutunda ebintu bya sounds bisipiika ebya bandi nga bw'omanyeera nnaku ezadya yali afunye olubuto ng'agenda zaala mwana wakubiri tugenda okuyingira mu gwokuna 26 mukazi watu Millie yali asetolinze yali ekirabika nze nganze Jesse nali siina bwe nali ntuuse natuuka genda kwegomba ono omuyaayi n'omuyaayi ssebo gwe yeegombaawo yakwatikubo najja nga asembera mpola Katonda kataagwa ekigo bwe bayingira John 28 bano baali bamaze okufuna bwe bagenda otandika ng'okubeera Millie mpozi kugasseko n'abaana baabwe babiri baali bafunye amaka biro byonna agenda maaso n'obinyuma wali ku kitanda waali kubanga atuusiza okugenda maaso n'okuzaala
uli yamugamba ennyumba tulina ogisalira kono tewali ttagali ngeri gye baali bakagifuna baali balina ogisalira era ng'agamba nti mukazi watu yafuka maama musufu kamala naye ate ye mu bbanga lye yali aliwo bali mu okitoba 2010 bbanga eryali lyetoolodde nze nasigala nkyali anti nga sinaba kuzaala sigambye nti Millie oba osanga ebiseera ebisinga yali appropriate tuyingira mu gwokusatu awo 2011 mukazi wattu Jesse maama we n'afa bw'afa n'asigaza munywanyi we naye nga bwe kimu kyona bakikola bamutwala okubeera wa family kyona ekye baba bamuyita yafuna omusajja tuyingira mu gwokutaano awo mu gwokutaano 2012 banga lyetoolodedde ddala era ng'agamba sigamba nti oba nalina ebifaananyi bingi Millie mwataali ebifaananyi byange ebisinga byonna Millie yalingamu naye kati ate ye mukazi wate obuzibu yafuna kasema bakayise miss you already obuzibu yafuna nga ye Jesse kuzaala lwali lutalo kati waitawo akaseera mukazi wate yali teyewulira bulungi Millie najja agezeko sikana omusawo bwe yasikana omusawo balina tesi bamukolako entonotono yamugamba Millie nkimanyi neerabiddewo okujja ku check-ups zange naye ono yamugamba nti okusinziira ku biopsy gye twakoze ku bbeere kiraga nti olinamu engeri y'akazimba kati tubadde twagala tugende maaso n'okola okunoonyereza tukakasise ddala obutuufu kye tulengera kyekyo era ng'agamba twandiyagadde tugezeeko okwekebejja omubiri gwonna gusigadde tulawo batasaasaanye naye kye tusobola okukola essaawa zino tugenda kusaba lisi ogende ku kiyitibwa chemotherapy ng'obudde bukyali kagendo bakizuula nti alinamu engeri ya kansa mu mabeere yakwata ekubo n'akomawo eka naye nga talina nange gyasobola gezaako kigamba mwami bamugambye twagala tugezeeko okukola investigation tulabe badda mu butuufu abali tanaba kusaasana kuva mu mabeere genda walala wonna wandisuuse nowa mami kesi ki ekimuliko mukazi watu byamusobedde ddala okusinziira ku mawulire gafunye okuva eri omusawo naye ng'omwami tanaba mugamba yakwata ekubo n'ayingira mu buliri naye nga bamugambye kyalina okulwanako sofa alina okugezaako okuba nga alwana ku nsonga y'okutandikirawo treatment eyitibwa chemotherapy kati twadde bali ku lyato Jesse Njago why nze ndowooza lunaku lwa fertility twandibadde tusaamu ng'obudde bukyali olabye otya tusooke tufunewo wano kakwiki akombwangu tukwase omusajja talina nkwaso kakati nga batandika banga sebe lyetoolodde banoonyeza omwana aganyi yakwata ekubo n'amwetika sooka olindeko lindako waliwo kyembadde neerabidde kiki ate kyeweerabidde n'asooka jjayo alina kano akapima kati ate laputopu ogyetaagisa okuba nga kono lindako yagamba nti kino kinyambako okugezaako otegeera oba ddala mu butuufu amagi gajja oba tegajja naye banaye tukyasobola okunyumira sekisi ewatali kyakyakya bwana nkimanyi tugezezaako kati bwe tunaagezaako ne bigaana n'otukeseera ng'oyagala omwana ogenda okufuna akawala ka myaka 22 kyogamba tolina 22 olimba naawe leka amajigo gagano gawedde wano gandaga teganaba abadde amugamba gafuma naye amugambye yo eggs are ready omukyala ye bwakebedde kamashini kamugamba agage teganaba fulumya ag'omunda ge balina okugezaako okwasa kufuna omwana kakeno tanaba nakugamba munywanyi we Millie kusya ku kizibu kyalina nabagambye tulekedde ka inspiration drama njaga tugezeeko okwekkanya tubeeko bye tuyiga balina omukolo gwe bagendako n'omwami kenyini tanaba mugamba kusya ku mawulire ge yafunye kubanga munayi ngeri amawulire singa bagagamba ebiseera ebisinga treatment esobola okukola list tugambe oba 20%. Okimanyi nti ono omwana alinamu ensekere anti buli lwe bava ku ssomero ensekere azifuna wali obaddeko awo n'obafuuyiramu nviiri bateremu at least kattanyenje muyiteewo naye mbutuufu mama wange amazeeko emirembe ng'oza kyali kiroso kirungi omusenguza wano okumpi nali looza ajja kundabirira ku baana naye gwe naawe n'omwana ssebo naye agiina ensekere ate tompita jjajjaze mpita Merinda
Absolutely. Fine. I'll leave we ono maama osimwangu to the benefit and take care of 200 VIP. kati nkuleka ogenda okwasaganya omukolo kuba kirabika weesibe nnyo ku kyensekere nze ndabirira ensekere gwofe ku mukolo Executive, not a sex worker. Oh, well. This was what was in the dry cleaning bag. kano nkasiikanyedde badde otaata kayambadde obadde kinaawe Girls Jenkins. Can we Baawe. dry cleaner? bane ndowooza tukwate kuba tugende Squeeze them. Disgusting. olaba nsobola okuginyiga ensekere wetonyiga tokutiza nsekere muntu alabye bannange kati balina akakolo ke baali bategese naye nga akakolo kano ebiseera ebisinga bamanyi okuŋŋaanyamu ssente ne baziweereza abantu naddala eno mu afirika zigezeeko bayamba okusima amazzi ogasseko n'ebirala bingi mukazi wattu ebisinga yabikwasaganya era mulimu be baba bayise baba basubiramu akajja But don't bid on anything. lengera bano bali wano bawaya nakye yakwate kubo najja we bali ati ogamba kikono mugamba ki Try not to embarrass me. jasingezaako nga bwe mumanyi emirimu By the way, you look amazing. naye okimanyi nti ofaanana bulungi To my mother? She's the expert. okusinziira ku mmange yabadde ayagala nsomole ku bbeere kono munaye expert bampise bakwetaaga eno No, I'd like you to react. kati njagala mu reactinge nga bwe mbadde ŋŋamba ekintu ekyenjawulo ekyakabi ekiri awo osegeera ne bakwateko bano baseyaabe kati yagenda maaso nosoma ku mbuga alina empapula zafunye ngeri gyasobola okugezaako okugambamu abaagalwa ngeri gyasobola okugamba bbaawe ngeri gyasobola okunyonyola abaana be ku kizibu kyalina ekya kansa juya ne bbaawe tanaba kumugamba naye kwegamba abadde atandise okugezaako okufuna empapula bakuwa empapula bw'obanga ddala mutuufu olaba kiyinza okubeera ekizibu ogezaako okwatula bwosanga omwagalwawo kumunyola ku kirwadde ky'olina kubanga olwadde buli omu akimanyi ekyo ekirwadde kinnamutta sooka olengere happy valentines day I think it's all a lot of commercialised bollocks, right? Yes, I do. Hey, why I've been thinking that maybe we should put all our eggs in one nze manenooza nti oba osanga kino ekintu twandibadde tukiteekamu kyonna ekyetaagisa fertility treatment, bwe gaba amajja twandibadde tugateekamu alisi tugezeeko okufuna ekiyitibwa fertility treatment national health. nze kyembadde ndowooza kiri bwe kiti sente tuziseemu nzireyo ŋŋenda ekyape You're going on the oil rig. oyagala genda ku oil rig Only for a short stint. anti jasi kubeerayo kaseera katono Yeah, that's why. ebyo bye bisinga okubeera ebyettabu anti kwe basasulira sente nnyingi The thought of all those. kikino omusaatu yali akola ku birombe bino ebisima oyiro Into a plastic. kati amugamba nti yandiyagadde alisi obuseete bwabwe bwonna bwe balina babuteeke mu nsonga eno ey'okunoonya omwana bagende ku treatment zonna ezitaagisa kubanga ebiseera ebisinga kibeera expensive ate nga kitwala akadde tenamugamba nze kanzireyo ngezeeko okuyiya ensimbi ye agenda ku buno kwegamba okubeera risky jobs kazi wattu abadde yeeraliikiridde Robots. ngamba tewali kyakola ekyo tujja kyetaaga bwe tubanga ddala mutuufu twetaaga future erimu omwana Think about it. njagala okirowoozeemu kale Okay. kale sigenda gaana ngenda kirowoozaamu mukazi watumiri gyali yasooka n'asirikirira nga bw'abirowooza yakwata ekubo n'ajja ne ku mulimu neyebuuza kati ngenda kikwasaganya ntya muntu gw'ayinza osooka okubulira ku kizibu kye kyalina ayinza sooka kubulira mukwano gwe jesi To lunchtime. Working lunch. okola ki kyemisaa kyolwayo kono ndi mukola Sex gods from water and sanitation. Oh, there. nyina bano benkwasaganya Is everything okay? buli kimu kiryoka emiri yakimanyi tekyasobola kikweka kubeera kyamabanga lyonna yeetaaga omuntu gwasobola okuliiramu Out a week ago? And you have tewagenda kulaba musawo wiiki eyisire mabega I have to have chemotherapy. nyina ogenda ku chemotherapy Straight away. straight awe bangambye bwe banjagala okugezaako kikuba lots of people. ngenda kufuna akawalaata kuna abantu balina obuwalaata nedda Baby. abasajja be babeera n'obuwalaata baana abato iti You might take my tits away. bayinza n'okunsalako amabeere bwe bagambye nedda tebangambye naye How much cancer can you have? nedda mutuufu kansa aba yenkana ki gw'oba oyinza okuba naye gw'omuyita mwangu bagambye bamupimira mu jjiiko Oh, Jesus. yesu kristo The tumor have gotten so big. Because it's aggressive, like yagamba kijja ki okuba nga kyagejja bwe kityo kono munaye kya busungu kiringa ggwe naawe You should have gone back sooner. alisi wandibadde waddayo fo check-up ng'obudde bukyali saamanya It's a really stupid thing to say. I'm sorry. nosonyiwa kyenjogedde kibadde kya busungu kyogamba kiri kikeerezi ono yajja n'abuse kiri kikeerezi kyokka tebadde ku mboozi ya kansa mbadde ngamba kiri kikeerezi oteekayo engoye kitono wamanya nti oli tanabe mugamba ne bawo tonnamugamba You have to think positively. teyalina kyakola yalina omugamba mukaseera ako kennyini baakwateko ne bajja erudda mu buliri again. Well, musaatu n'amugamba nti oteekeddwa ogenda maaso n'okulowooza positively bwe baba bagambye ogende ku chemotherapy treatment straight away
ndowooza oba osanga kye tuba tukola tomanyi oyinza okibiitinga. I can't believe we're laughing. sisobola kikkirizamu ensonga eno tugisekeramu naawe. They won't have to. They're not going to. gwe tofaayo tebagenda kusalako mabeere. Shit they have to deal with when they're older. katonda watu agamba ddala bwe tufuna kikola ntya nga nkuze. And they're such good wonder. You've made them into such wonderful kids. gwe tofaayo abaana bajja asobola ogezaako kitegeera kubanga abaana obakuzisa nga abaana basufu nnyo kamala. mukazi wattu alabye ddala emyaka gyali musijja emyaka oba osanga gye yandulwadde kansa. musaane wakubadde abadde agumya mukazi we naye ate ninga bw'omanyi yadde bali n'asiikira n'awulira nga kimunyize. katonda wattu Lovely nurse. kati baakwatiko ne bajja banyonyola abaana. omanyi chemotherapy okwata ne bagenda ne bakuteekamu eddagala. bakuteekamu eddagala eyo bubeera busirikale. bujja budduka nga buli mu mubiri gwe budduka. Chemo soldiers. They kati ne butuka ebbali Cancer. ne butandika okuba kansa ne bubusekula balinga abanyumisa abato sinema. But these soldiers are a kati bit buno obusirikale ebiseera bisinga buba busunguwavu kati mukuba ebyasi wekanga ne maama bumukubiddemu bambi. kati mumukubiramu ebintu byakomyawo kwe kusesemanga okwo. Zap out all of Mummy's big head. ate obusirikale buno buba bunyiivu nnyo n'enviri za maama bumanyi ozisalako. osegeera naye ngaekikulu kya byonna aba alwanisiza kiri ekirwadde ekyo kye bayita chemotherapy. baafuna engeri gye babutetenkanya obuto. kakati no yakwata ekubo najja eno gye bajjanjabira I mean, you go. Are we fine? ne bamuteeka ebbali ku kitanda. What's now? Okay, I'll get the kids from your mum. baagamba ono akwate ekuba agende bo bajja sobola ogezaako okufuna engeri gye bakikwasaganya. Okay, Kali. I've got magazines, nail art, nyina magazines. YouTube. Ooh, Hey, sexy bed. Did you bring a vibrator? kisaana nga kisufu olese vibrator kono ziwera. babeera mu kusaaga munywanyi we bambi bafudde wala. No, Sam. This is Jess, my elderly companion. ono ayitibwa jesi kyali wange tufudde wala. Just so you know, with kati ono yagenda okubeera nansi. 20% chance it'll save your hair, and some people find it quite painful. yali agamba nti ajja kwetaaga kiri ekya bbulu Blue cap. bakimuteeke ku mutwe kibulu cap. unamugamba saagala weeraliikirire treatment gye tugenda okukosaako ebiseera bisinga bagamba there is 20% chance okuba nga togenda vaako nviiri. naawe tomanyi oyinza okubaliramu abo ba 20. mubaamu abamu nga kwegamba jinsi zaabwe z'amaanyi ne balwanisa ekirwadde naye nga tetafunye kyetwandise side effects. Always thought you had beautiful names. neddagala ekizibu kye lirina side effects zaalyo libaba bakuba Superhero. likujjako enviiri at the same time buli kaseera obeera osesema likosinga nausea. bamusamu akayiso Captain America. ne batandika omupampinga. Girl. Whichever one it is lives in an igloo. Is it cool? beeraawo n'anyumya n'enkyaliwe Big bambi kyaliwe yagana omusuulirira top. And a kubanga bafudde wala bambi. era mukazi wattu yatuula erudda ne batandika okugenda maaso n'okuwaya nga bwe banyumya. The chemo took forever. ono yagamba nti kimu yatwala ebbanga Up with treats and try not to be annoying. yatwala ebbanga gwanvu. You're in charge of these. recycled vomit bowls. Well, we won't need those because I took my meds. era ng'awamba n'omubiri kati ono yaleeta obakuli Your veins. Do you want one of my pills? babuyita buli psychovoms. We're not at Glastonbury. You can't just swap pills. temusobola tandika Look, anti-nausea tablets work for 80% of ono yagamba nti anosia tablets baazikola nga Hey, ali kisobola ogezaako okuyamba ye buli kimu kibira mu 20%. thank you. Good. kati bakuwa amakerenda agasobola ogezaako okutaasa okuba nga tosinduukirirwa meme kusesema. naye nga buli kaseera se oba osesema oba olina osesema kama mbaya nimbaya naye ate oba tomize ziri anosia tablets oba ogenda sesema okubala ebbanga eriteekanika. And doctors maybe go to hospital. Let's hear from Millie. We could lisesemyo kamala not cheat. liringa bwe banakuba safe reaction nga bamukubya sipiidi oba nga bamuteekamu n'amaanyi. mukazi wattu wajja ebbali mu meeting. Thing about the statement that we made from the agent. Is that you, Kira? enviiri zaatandika okunkumuka. Done, Sam? waliwo alengedde bamu ku bakozi. leeta tulabe genda okuza amaaso katonda wange. His virgin hair. kati balina okirwanako ng'obudde bukyali Malaysian. kubanga enviiri zitandise okugezaako muvaako ate bwe ziba zivwako Ian virgin. tuka ekiseera sebo n'ovaamu ebipaapi. God, Millie. miri These
Those wigs are so expensive. zo zonna wiigi nga za bbeeyi. Jess, money is no object. Everyone, banaye buli omu this is Jill, ono ayitibwa Jill. wig maker. Oyo yakyasize okukola wiigi. Piss off, darling. vaayo naawe. Hello, Millie. mukazi wattu ekyenviiri okubanga zitandise omuvaako balina okukitetenkanya. Just play. balina okutandika okukola kwegamba ensonga eyinza obbataasa. bajja bafuneyo ze bafunayo batandika omugezesezaako. That would be great. kakasa oba otaddeko eno ojja kuba olabika bulungi. Which way? Oh, Ah, sorry. That's a little bit 1980s political lesbian. onoosonyiwa ntandise okuwulira nga 1980 ngolo totandika kwatsamu. mukazi awemula okukamala. Oh, very Studio 54. What do you think, Randy? eneberanga ya 1940. A naked blur. You like? It's a little goth. eyo ndabanga eya gaafi. Pop out and drink some blood. mbanga agenda ofubutuka mu masekati g'ekironzi yennya omusaayi. Okay, if mbanga vampaya. this one, kati ate eno eri etya. following it. eno eriko ne kaveiro. sya deka naawe. Oh my God. mukazi wattu bambi yamanye ennaku gy'aliko newankubadde aseka bambi. wabawo bu moment lwatuka ne yeerabira embeera eri. Not look bald. Colour? kati oyagala kukola entya? Upstairs or downstairs? waggulu oba wansi? Upstairs it is. waggulu kono kali. I've got something rather special. naye ate waliwo ekintu kyenyina ekiyinza okubeera ekyenjawulo. What says it? tomanyi asobola okukikosaako ne kikolera. You're going to laugh. Yes, it was a couple of years ago. ogenda gyagala sitera kikozesa naye simbi. I emailed you. nga tewagiŋŋambako nakusindikira email ate wali weetaaga nkole ki? nzije bulambalamba. ngenda omusaako kano nga kano kakola. I think it should be perfect. nze ndowooza kano kajja kubeera perfect. aye tewali tabu. Okay, my pleasure. ndowooza tujja genda naako. Just take that off. kati gwe kyoba okola sooka oggyeko kano. Would really work. bannayiraba enviiri kye zifaanana. mukazi wattu enviiri zonna zatandise okunkumuka. How about we naye get rid of all this? lwaki zino ziba tetuzigirako ddala? Now. kati Go very soon, darling. kubanga era mu bunambiro zonna zigenda tandika okunkumuka ate gwe oyagala zibeere za bipaapipapi osigaze 2 oba 3 ziba tuzigireko ddala. Why not? yagamba kimu lwaki nedda ate baziggyeko. bano baatunula ne bagamba nedda. maama yawulira nga tasobola kigumiikiriza kyava agamba nze kaŋŋende ne mukwano gwe balabirira nga kigenda bakaabya bukaabya bakwate kubo ne basituka bo basiba bafulume bamuleke munda awo. It's often those watching who find it the hardest. yajja nga masirayika bali okubeerawo bakirabye nga kijja kubeera kikalubo gye bali. oli mwetegefu kono butereevu tirina kyakkola bambi. nimu ebintu sewootukira mu bulamu nga tokyalina kyakusalawo nga tokyalina kyosobola kusalawo nga ggwe ku nsonga ekwatagana ku bintu by'obulamu bwo. kakati osobola ogezaako okuba nga alwanisa embeera eno obutanyigirizibwa nnyo mu mutima. yalina okkikkiriza waliwo otuukira nga olina okwakiseputinga kyonna ekiba kize noonoonya we out noonoonya engeri gy'osobola ogezaako kikakkanya nokikwasaganya munda. Or leopard? anti olinga emmondo baabo. mukazi wattu abadde alina life abaana be. Would you like a lock? wandiyagadde osigazaako? ate sigaza biki? anti abasingamu naye bagaba baagala sigazaako kaloka akaviiri ke. bano bagenda okujja nga bannayika paata. katonda wattu It's unfair. kino si kyabwekanya. maama kyeyayogera mukazi oli mukyala mubalagavu. Why, thank you, Mum. ati webale maama ate munayi nagamba ki? ono yakakwatamu akapaata kakyaliwe bambi. Looks quite good. ninsi wabi kale bamusyako ekiviiri. bintu byonna ebisinga kati byakwegumya nakwekaza. mukazi wattu maama kyava alaba akaviiri kamuwala yeera aketika. webale munange. Cheese? Cheese? I don't want city. nze saagala ebyo bikiizi byammwe. Who taught you that? ebyo ebigambo bijja byotandise okwogera mwana gwe shiti kiizi. He said the F word the other day. Ben. yayogera ekigambo kya f ku lunaku luli beeni bannaaye Dangerous. nakyogera maama taata kyamusanyusa. Fit as a fiddle. We shall swim. akatu kabuuza maama ako oli bulungi kono ye On the phone. newankubadde eddagala kwega bali musamu naye linafuya mu ngeri emu oba endala. Darren, the Hong Kong deal. mbadde ku ssimu nga ndikaddireko mu hong kong alina otwala abaana ku ssomero oli omutayina eddalu yaddira omubisi n'atandika They've got honey all the way
Beni ayiyo mubisi ku shati yange. Any sort of scarlet yes, shirt. Bana oli abiyeko no kiraba. Hong Kong, Darren, that I need you. Hong Kong bafeko nkwetaaga wano. million times I've got a splitting headache. Anti munayi. Omutwe guli gutya. Just go and get any clean shirt. I haven't got a clean Oli talina sigenda ofune saati etukula ono sina saati etukula. Taata yerabidde okoza engoye. Asking? Bana yenfudde kanjoze engoye kale. I'll drive. Kale kambatwale ku ssomero mujje tugende mbatwale. bold. Not in the bold hat. Mum, what my friends say? Kati mikwano gyange banagamba ki ng'ogenza olina akapaata. The sun hat. Ngenda teekako kiroko tokiteekako. Go and splash water at each other. Bana yesaagala mugezeeko kuyombaga nti musamuliza amazzi tugende. Gwe jangu wetike tugende. Kitabani kyamugwako kata akuba omutwe ku gundi. Your mum was in bed. Jjukira munafuta kyalina bulungi maanyi. Fine. Musaatu kyava ajja waali. Go back to bed, I'll drive them. Yambuza oli bulungi. Naye mbuliri nze ngenda vuga kambatwale. Katonda wange. Really don't know where. Naye gwe sirabika abakazi tobamanyiddeeko ddala. I'm not cooking that again. That was Nze sigenda kuda mufumba ebyo nate era sijja bifumba. Ogamba ki? Kali yakubira Jesse essimu. Takyalina mulimu gw'asobola kukola waka abeera munafuuli kaseera. Somebody come over and sort things out, like Njagala ofuleyo omuntu asobola okujja ennyambe akole ku mirimu gya waka. get some shopping in, get the kids off to school. Genda ku shoppinga, baana batwala ku ssomero, kwoza ku ngoye waka. Ben? Baawo weetaaga muntu nga bba. Alinga mugamba nti tolina mwami. What about your mom? Kale ate maama wo. Has very thoughtlessly got herself a job on some crappy miniseries. Anti munaye mukazi wattu yafunye akalimu olwo ka minisiteri kagenda otandika okubaamu. A shower, it's more like. Baabo. Yeah, it's good for her. Kirungi okubanga maama bambi alina gy'agenda okukola kinyange mwagaliza. I've got to sleep. Njagala sooka kwebakamu kompulira nafuye. Call you later. Nakubirako oluvannyuma. Ati ye weeraba. Isn't all right? Ali bulungi ko najja kuboke. Umanye Bulaaya ku nsi ya Katonda ekirwadde ekyasize obba kijonya va ku bino ebyammwe bino ebyaweza simanyi siri mugasi ekirwadde ekyasize tosabanga ekirwadde kya kansa okujja mulamu bwo. I think I should go over there for a few days and help out. Kankwate ku ngene esooka ngene musika malise nako entotono ndabe ki ekigenda maaso. We've already put off having the IVF. Already twataddeyo sente zaffe mu IVF kono nkimanyi. Decided to postpone. Twasezeewo tusooke tubiprosponding. Decided. Gwe wasalawo. How much longer are we going to put off? Ndira mbutufu banga kinga tugenda maaso n'okubanga ebyaffe tubiteeke bayi tufokasinge You kwabo. even stopped for a second to Naye wali obadde kaawo n'osirikirira n'olowooza bw'awulira ng'alina kansa. I just want us to have a baby. Njagala tufune omwana gw'olinga agamba nti ze sifaayo mbafaako naye naffe tulina obulamu. Sente twazitadde kufuna treatment. Okay, Kale fine. I will start treatment. You can borrow the money and then go on the rig and pay it. Ngenda tutandika treatment genda weewole sente tusobole ogeza genda. Ziba tesiri busa n'awulira akonkona. You stupid. Gwe musiru gwe muyaye gwe mbadde manyi onziruse nako. Agokibaje eti kwagala. Mugambye kasira mugambye tugenda weewole sente tugere ku treatment. Nawe beetaaga treatment ya kukwasa. Sorry. Nosonyi okufumita. He is a dark-skinned gypsy in aspect. Naye nga tasuulirira mukwano gwe. Gentleman. Bwe baba bagenda ku treatment bagenda bombiriri. In a Era n'akwate ku n'atula ebbali. hand Ye nga bw'ayisa amaaso mu katabo asoma. morose. Baayogera. Those pouty Mr. Darcy types. Darcy? Heathcliff is a whole other kettle of man meat. Well, you can check out this bit of man meat as he walks away. I've got to go find a doctor. Nteekeddwa ogenda listing ezeeko zuula omusawo. Katonda wange. Bayaayi. Wow. Wow. Please, don't ask me again. It's no. Ben, put the car down and eat some greens. Why are you... Yamugamba saagala ogende maaso nakumbooza kubanga zikingenda okugamba kiri kimu kyokka nno. Gwe wandibadde okwata by'okwata obiteeke ebbali. Dad's being mean. Oh, he is a very mean man. That's why I married him. Taata wo nkimanyi musajja si mwangu. Kyekyo lwaki oba osanga namuwasa. It's done. And Bianca's getting them done this weekend. I'm like the only person in my whole class who doesn't. Well, so all the boys have got pierced ears. Felix and Archie have. Well, I'll think about it over the summer holidays. Oh, great. That's good, consistent parenting. Oh, didn't say yes. Laba, Who were you when you had yours done? walina emyaka emeka bwe baakwasaganyiza ebibyo. You and tell her. You're a grandmother. Jjajjawo 30 snitch. jjajjawo si butumwamu kati ebyo byonna yayogera byaki. Why don't you take over and I go and finish off from work? Lwaki gwe tobikwasaganya nza listing n'esooka enkwasaganya eby'oku mulimu. Anti kijja sinzira ngenda yaza balance mu byokulya byabwe. Hey. Bisaladi akutamya ebyokulya.
kali yakwase kubo. I just pureed some vegetables. So, Anti munayi. care to... Nakuletedde vegetables nkwe ku bizino bye nnina wano. Azabara sokabara. Oba nkwe ku bino. Oh, I'm not eating that. Nze ebyo sigana birya nawe. Deodorant, sweetie. Bino ssebo birungi si bibi. Shea butter. Maybe I will have some on toast. They think that aerosol deodorants may cause breast cancer. Bagamba nti ebyo byogenda maaso n'okulya biyinza okuleeta obesitikayo koona ate nekitegeeza ki. Dad, Nkuleetedde ne kano. Why have you brought me an Lwaki ondeetedde akaaba maaso zi? sitcom? darling, it's vintage. Kano ka vintage ssebo. Interested. Njagala lisi bawagizeeko tandika okufiiringa interested. Well, I will make sure I do not wear that. Njaka kasamba ako sikambala. Its way. Then Then what? Then ki? I've only got myself to blame. Nze ngenda okubanga nnenyezebwa bba wange singa atuuka essira nga sikyamusikiriza. I'm trying, Millie. Njagala okimanye nti Milly ngezaako. I know, Mum. Nkimanyi maama ogezaako. Ziba teziri busa bano we bajjira. Ate ekyewunyisa bano yabasanyukira nnyo ku bye baali balese baaluuni biki. Mukazi wattu maama n'awuliranga ye atalina mugaso. Totally brilliant, Sam. And I hope I never see you again. Maama ku empisa yali esembayo. Najja n'asooka asimba Samu akafumito naga nkansibe nti sigenda kuddamu kulaba. Namulekera akatabo. Treatment yagimazeeyo doozi yonna agimazeeyo. Kind of you. Nutella and crisp sandwiches. Abatosewo baali bafumbye ebyokulya. Tea, but that, Abaana be so it's hot time. ne babimuleetera bamuwaalyeko. Hey, Okay. children. Too peckish at the minute, but I think Auntie Jess is, and she... Nandiyagadde okulya naye nkiwa Auntie Jessie yandiyagadde ofwenka. New... Katonda wange. Crisps, you say? Ogambye nti okoze crisps kono butereevu. Okay. Anything to report on the old baby front? Olina wotuuse ku by'omwana. We don't have sex anymore. Tetukyavinga sex. Produce. When the basal Batugamba body nti bwe tuba tugeze ku treatment ya IV. temperature are aligned, then Tugamba tulinga abateekawo ne piro togezaako olabako bulabi ku kigambo teri. Osyegera. can she still? Kati gwe sitegera mukazi w'omwegala. Does it allow me to have sex with other girls whenever I want? Yanzikiriza okufuna sex n'abawala balala. No, mate. Nimba. Only finished her last round of chemo. Yakamaliriza treatment y'esembayo kati nkyalina omuwa time agezeeko kubanga omubiri guli gaininga momentum. Do you know, it'd probably be easier if me. Naye tusobola okwekwasaganya ffeka naffeka olaba otya tuba tukikiteteje. Ate bw'oyogera bw'otyo mba nkirabamu omulala tosinika amaanyi otwala eryani gw'otigatiga. Kumbaavu. Gonadotropins regulates the final burst of egg growth. Bano baagula treatment yaabwe ey'okuwasa. Fatigue. Bagala kufuna buto. Musaatu bamugamba mukazi waba mu mbeera eno nga takkirizibwa wadde omusemberera ku kyakasekiradayi. Kegenda omukazi wattu atandise ogaininga momentum yalina okujja ku mulimu atandika okyapa. Hello, honey. Hulya kati nze mufuna ku maanyi. N'akubatseko najja erudda. Owaayo ogamba ki? I just wanted to give you a quick heads up. Mbadde njagala nsooke nkubule ku biki bye tulinawo essaawa eno. A couple of big name clients. We've got MIA. Tulina aba big names. Yep, I got the email. Byonna byonna babinsindikire mu email. I just wanted to let you know we're all here. Mbadde njagala nkugambe tufe nawe tuli ku lulwo. It looks amazing. It's Neyo viri nnungi kono wiigi kono nkimanyi wiigi. Neerabika bulungi. Ati we bali. Ne kakwate kubo ne katambula ne kagenda. Kola nako. Bano bajja. Bajjangayo buli lunaku balabe. Kakaino musaatu kyakola bw'amala okwekuba biri. Musaatu nga bamugamba ye. Ngeri gy'asobola okufuna amazzi. Alina kwemamaaza. Mala okwemamaaza bulungi n'ateekayo akabakuli. Akabakuli ne bajjamu amazzi. Ne bagakuba omukyala. Kwega baba bategetinga si bino byakugenda kutwala genda kawolongojjo okutwala kimangweno. Juyira obeeranga muzibe wali otwabutwazi. Naye kati wano bagamba tuwa amazzi bo ne bateekayo nga batagetinze ne kompyuta. Kufuna ejji ne bakuba. Mukazi wattu obulamu butandise ogezaako otambula kirabika. Ali mu remission bakiyita remission. Sandi kugenda maaso n'otambulamu ne bbaawe. Bajje bali. Wano waliwo blackboard kuliko ekigambo before I die. Nga sina bafa kiri nandyagadde okwasaganya.
ono yateekawo kimu fear nothing. So, Millie. Kakati Millie akomyewo omusawo. You got the but voice on the it's a word but voice. You know you're oncologist and I... Okimanyi ndi oncologist wo nteekeddwa ogenda mu maaso okugamba ekiriwo. But based on all of your results, ono agamba okusakulizawo ze tulabye. to proceed to mastectomy. Tugenda kukiyitibwa mastectomy. Mastectomy kiba kyakusalako bbeere. Katonda watu agamba kimu nedda. This will give us our best chance. Kino kigenda kuba kituwa omukisa gwaffe okuba nga tulwanisa endwadde y'obutasaasaana. Kyebika kire ekyakimu kiganyi. Single or osalako limu double? Mugenda salako abiri. Cancer is triple negative. Anti okusinziira nti kansa wali triple negative. Kiba kitegeeza gombiriri gaba gavuwaako. We advise. Agenda okebera ku bantu bebasezeko amabeere. Katonda wange. Yakubirawo akasimu ng'obudde bukyali. Ate ono atolooza teyamala ne bakwasa. Owaye gwe Jago soko jangu olabe. Onakubira munywanyi w'essimu amwetaaga wabula essimu olutatagikwata nakyala. Kubanga bali mu ssanyu lyabwe nabo. Atulidde yali akimanyi nti munayise yaabwe. Alabika ali mu remission kati kansa bamusobola omulwanisa ne treatment ya chemotherapy. Nisha bikasibwe kiri. In a Dickens novel. Era mugambye ekologist amugambye nti munayise genda kulimba. Ekituufu kino tugenda ku resortinga ku mastectomy. Tugenda kusalako amabeere. No, she phoned earlier, but she didn't leave a message. Bloody hell. She's been back hours ago. Kino kituuta essaawa nga nnambirira. Can I call you back? Kati nsiremu okubireko. Kituuta essaawa nnamba. Where you going? Uli asaakinga mukazi we tamulaba olagawa. She managed to get herself right in the middle of our big moment. Asobodde n'okuyingira mu masekkati g'akaseera kaffe ak'amaanyi bwe I kati. love you. Nkuyagala. That's tops. Okay? Wabula ekyo ky'oba omanya nti okitegedde. Kati abuuse tetumanyi wa gy'ali. Please tell me that you're not. Ng'amambu ekyo togenda kuddamu kikola kubanga ono omwana se waakwegendereza. Nekikwate kuba kikazisa kige ekinoonye munywanyi waakyo. Mukwano gwakyo tekisobola mulekerera. Hey! Redi yabadde agenze keberwa. Kyokka teyasobodde kudda waka. Yeah. Kati kyadduka misi ekisobola ogezaako munoonya wa gy'ali. Waliwo akabala bwe kimala ekisobola ogezaako musisinkana bwe baateranga okuzubiranga. Yajja yasooka n'amunoonya kupya ekibuga kyonna. N'akwatiko bunajja ng'asembera mpolampola agenda okuzza amaaso. Mukazi wattu alina ababboyi baali nabo bali mu kadrink. Oli Mubaraka makanika. Ng'ogasyeko ne Paulo se we bamwetoolodde. Ono ayitibwa Mubaraka makanika, ono ayitibwa Paulo Tubuto. Yeah, what'd you fancy? A bit of black or a bit of white? Ono awulira obusungu. Dde ku bbaala kati muveewo wano eno. Yabagobawo lwampaka bakubiza oli amazzi. Naye mukazi wattu abadde anoonya waasobola kukkakanira. Gwe kiki naawe? Obwedda tweraliikirira kono ndi mukungubaga okwaki. Ninze. Ati munabe bagenda kikola. Mastectomy bagenda gikola. Ino si ku bbeere limu. Ati munabe ng'olabye. Go to the bar. Kakati kansooke ngende wali ku bbaala. To pay the tab. Ngenda sasula sigenda gula mwenge. Ngenda sasula gwenywedde. Ono yagamba tufudde. Yeah. No, I've got her. Everything's fine. Mwina buli kimu kyonna kiri fine. Yalina okubira kiti amugambe ekiri okay. You okay, Millie? Simanyi oli bulungi Millie. Otegedde otya erinnya lyange? I learn all the names of my favorite customers. Anti amannya g'abakasitoma gange nga manyi. It's on your credit card. Ku credit card ly'okwerire. Okay. Can I ask you something? Nkubuuzayo ekibuuzo munnange. Buuza. Yamulaga mabeere. Breasts you would want to touch. Wandyagadde okukwata ku mabeere. Takyalina loosi, takyatya loosi. Yes. Oli omugaa kimu yesi nange nandyagadde ogakwatako. Bw'oba ogataddewo lwaki basigakwatako. Yeah, anytime. Akaseera konna. The booze and you act just like your mother. Gwe gyantugende. That is the worst thing you have. Ekyo kye kintu eky'ettabu kye wali oŋŋambye kusya katula. Wama. Weeraba. Yakwasa kubo n'amugyawo. N'asira wa Lisa amukomyewo waka. Abrupt stop. Oh my God. I
Ninga tasobola namunenya lwaki ali mu mbeera bw'eti. Driver! This is a spaceship. Bwakati nga yasobola otegeera ekizibu kyalimu. To be wanted. Always needed to know. If I turned around on the street, someone would be looking at my ass. Yagamba nze mbadde njagala kumanya bwe kiwulikika singa obadde mu butuufu weetaagwa. Obanga waliwo asobola okukwana bulijjo ntambula ku bbala. Nga ngamba singa nsobola okulaba omuntu atuli akatofaali kange. And it looks good. I'm so superficial. I am superficial. And Baabo. Huge. Ego. Asimanyi kwogeza mwenge. Bw'agirana nakuwalamu. But you know, I'm gonna look like a mutant. Naye simanyi nti ngenda kubeera nga mutant. Gwe ssebo omukyalo kubanga tolina mabeere. Who's gonna give a shit about me then? Kati ani anaafaayo gye ndi singa maafuuse mutant? Nze. In you go. Tugende gwe. Gwe bagambye nze nsobola okusuulirira. Nzigera sigala afaayo gy'oli. Yakasibula n'akagamba kakwate kubo kagende munda. Wabula kagenda kalasana. Njagala kibaye nti kumisinga munywanyi. Ne kayitawo ne kayingira munda kwe kuzaawo oluggi. Mukazi watu bambi. Bakwati kubo ne bajja ne baawe. Kyekitwe kisingira ddala okunyiiza ku bintu bya kansa. Bagenda ne bagamba buli kimu kyonna n'okikola nga bw'osobola. Ne bagamba weetaaga osaleko ebbeere n'olisalako. Ne bagamba ate yakomyewo. Ready? Fish and chips. From the chip shop. No, from the fish shop and the potato shop. Smells like gateway. Oh, well, I'm guessing you won't want seconds. Hello, everyone. Ebyokulya bino byafumbye tebiwoma abato babiwulira. Jajja ate wajjira. Chips. From the chip shop? No, they're Ono yabuuza bino waabiggyewako n'okuva mu chip shop. Abato sebo baasanyukira nnyo jjajja n'okusinga ono mukazi watu bambi. You go shopping? One of the lovely costume girls from the show got me a discount. It's for me. Wagenze okushopingako no munayi. Nina abawala benkwasaganya. Basize wa list bakinkolere ku discount. But just until they say that she's healthy enough for reconstruction. Fingers crossed. Mugambe balina akalega ke balese mulimu amabeere. Abato baleegera. Come on, let's see. Abadde amugamba nti mugamba list atandika okugezaako kambala. Paka lwe banaamugamba nti kituusa amabeere bayinza okuddamu ne gaba reconstructed. What? Kuba ne bagaza. Ono yabuuza maama agenda fa. Honey, no. Nedda. She's in the hospital. Mama mwali mu ddwaliro. But when Ella's mum died, she got a scooter and a Nintendo. I want mum to die so you can get a Nintendo. I don't think that's what he was Si kiwaati ekyo kye yabadde ageeza okuba nange. tonight. Why would you say that? No, he didn't. Lwaki oba okyogera bwotyo ti maama afudde? Because then he's gonna throw. Ne batandika okulwana. Don't please don't. Beni ng'ogasyeko n'omuto. Honey, Bali mu kulwana. Abaye. Abaye ngenda basaba mukakane. Go to the chip shop. Ani ayagala ogenda ku chip shop? Anti nze. Great. Ono yagamba sooka obanyambeko. Kubanga zibadde bamazeeko dda emirembe. Mukazi watu mu ddwaliro. Surgeon said it. It's a great success. Omusawo yangambye nti process gye bayiseemu ebadde successful. Basobodde okikwasaganya. Gomanyi okugamba okikwasaganya nga amabeere bagaggyeko. Baabo. Yeah. Osobola obi mu mpeera bino ko nti wali tabu. Leka mbimutwalire. Mukazi watu atudde awo manyi okutuula awo nga tolina bbeere. Kyokka ate akyali ku treatment.
ngejja n'amutunuulira. You don't have to show me. Toteekeddwa kundaga. Njagala munayo ogalabe. Omanyi kyaliwo mwana nga kyaliwo nfanfwe. Ngamba njagala olabe. Baagasazeeko bya ddala. Tekyalina amabeere. Naye Mukama akugamba akuyambanga nga matono. Bwe bagwa ku gali amabantano. Allah. Genda okujjako bw'ati ng'alina omanyi okuba n'amabwa. Alina amabwa mu kifuba. Yesu Kristo. Ono yabula tekyayiza omugabo mu kaseera ako. Come on, Franken tits. Deka gwe Franken tits. Get you bandaged up. Deka lisi kuteekeko bandage. Bambi. Mukazi watu bambi ali mu bulumi. Mulimu ebintu ebitanyuma kwegamba kwata bantu. Ng'otula n'olya ng'okwatibwa n'ennaku bambi. Sizia kazinzi akyali mu mbeera yakava kulongosibwa. Genda ogira bw'ati awulira obulumi. What do you need? Oh, the serum, the man. What's that? The green bottle. Yajje bali. N'akwateko bajja mulongoosi. Mutereeze. No. Neda. Togira nnyo. Maybe I am. Sorry. Takyasobola kwerongoosa essaawa eno. Kusinziira ku mbeera nga bweri. Mwami ajja n'amutunulako obutunuzi kubanga naye munaye byamusobera kati takyalina kyayinza kukola. Wabula okujjako okubeerawo n'atula n'alaba ki ekigenda mu maaso. Kumukwatako n'amugumya n'amugaa tofaayo tuli ffenna kyo tujja kivunuka. Hello. How is the patient? Anti omulwadde ali atya? So good. Sali bulungi. Would you mind holding my hand back? Ofaayo singa onkwata ku mukono. Bwe singa okwata handbaaga yange. Mbeera nnyo mu katemba. Yasaba bwe kuba kumusenya amannyo agenda musenya amannyo. Yasema gwe kusenya amannyo. Mukazi watu abadde yeekolera buli kimu kyonna. Tuka mu mbeera n'ogamba obakalise ng'afa bufi. Naye byonna biba byagezesa tumanya Mukama ayinza okuddiramu. Yatandika kye twandise. Yatandika physiotherapy. Kakasyambu atandika okwesitula. N'otandika omubiri guddemu gugaining momentum nateera. Jess, you should tell her. Wandibadde omugamba mukwano gwo nti oli lubuto. Sorry, I just don't want to rub it in. N'osonyiwa sandyagadde genda maaso na kubanga bambi munyigiriza. Nze oba tomugambye nti ngenda gamba mukwano gwange Kiti. I'm telling Kit. Kiti ngenda mugamba tuli lubuto tugera kuzaala. Obadde ki naawe? Let me tell her in my... Lekalisize mugambe mu kaseera kange saagala mugamba atayeyongera ennaku. I'm going to enjoy this bottle of beer either. Kansooka enywe kabiya kange. Blue and it would... Singa mubadde muggamu n'akusiba emimwa egyo mukyajja gwe naawe tosirikako. I hate you right now. Kuba ano nayagala abe ng'asobola okunyumirwa essanyu lyabwe ery'okubanga mwana gwomanyi ebbanga libamunoonyereza myaka. Kati ate tagenda kukkiriza oli omulwadde ayingirira essanyu lyabwe mulwokuba biki. Get everything? Breast bump, yes please. Ofunye buli kimu kyonna kuba obutereevu bw'ebisiga byonna bireese dda. It doesn't make them bigger. Gwe ne bw'onooleeta ebifaananyi by'amabeere tegagejja. Oyagala kwetakulamu awulire enkofu zimanyi omusiiwa. Yagala nakwejjako ka bulawuzi. Lodi yatuuka waali. Najja. Kujja amuggyeko ka bulawuzi. Mpola mpola. Baabo. Leka gwe naawe. Yasalawo alisi babeeko engeri gye bakikwasa kuba akasi akabadde keetolodde. Kuba ne basembayo okukola omukwano.
buli gyamulinda lisabe nga teyatereramu kenina amutandisyeko baabo naye nga bamanyi abasajja twagala nnyo oyisa ebibatu agenda oyisa ebibatu nga wano weyayisanga nga waliwo akagulumu wali flat appetite eba efwa yasooka n'apoozingamu na olina kyogamba butuufu appetite eba efudde mukazi watu yakimanya olwoli alabika appetite efudde ansigamba nti oba mbadde nkyetaaga kikola bwe yakanda kuyita mukyala nga omukyala agenze tegedde alabika mu nsonga ezo tekyasobola gezaako kikwasaganya gye naakwate kuba najja eruda mu buliri naye n'ebirowoozo byennyini bye balina bye bingi okukamala budde bukya rodi n'akwate kuba n'asituka mu buliri takyalina engeri gy'asobola mukwatako ebirowoozo bye bingi okukamala mukazi watu yawulira nga kirabika rodi atandise okuluzinga katonda wange ebirooto ebikyanyuma nina mutuufu obeera mu busajja gwe ki kyoyinza okukola bw'asooka amanyi okugira ekitangala ate n'ekitangala kimuyisa bubi amabeere gali gatya ani akyogedde agenda okuza amasiuga ke kano kajjama ke yasiikana mu kibaala yakasiikana mu kibaala luli n'akabikkulira amabeere nga gakyaliko kati kageze kamugaba amabeere gali gatya ye nabadde yeewunya ate oyo ani atandisa omukyokoza amumanye nnyo nti bagasalako takyagayina They're in a bin somewhere. Mastectomy. Mastectomy. Okay. Wow. Bagasalako. Hey. So you're not working today, or? Kasokozo olwaliro. I quit the bar. Bala nagivaako. Better job. Where? Nafuna omulimu ogusingako. North to Yorkshire. Mbeereyo mu Shire. Yeah. I got family out there, so. Ayinayo family agenda kati n'akolera eyo. I'm a traveling man, I guess. Ndi omusajja oba osanga tugambe mutambuze. You want to get a coffee? Wandiyagadde tugende tufunemu akopo ka caayi nga tetukanywedde wano. You know what? Manki. I could murder a cold beer. Nja kwetaaga akabiya akanyogoga. Kyagunyo. Nja tugende nze bubbi. Bw'amuyisawo yamuleeta buleesi eno ludda. Katonda watu. Yamutandikirawo watali kubuuza ati oba ki. Aya basi. Lengera. Sebo yafuna ka crazy time. Kabaka sebo kye yamukola awo. Bafunamu ka crazy. Ka sexy. Can't you do something that doesn't involve being out to sea for weeks and months? Naye gwe tosobola gezaako okufunayo omulimu gugugu ngutakwetaagisa agenda kumala myezi na myezi ng'oli eyo oli mu kucapa. We could buy a car. Kyo kigenda tuyamba sobola okugula emmotoka. Biri bwe tusobola otetenkanya. You've already put your name on the roster. Olwedde erinnya wamaze dotitekayo ku rosta nti kono butereevu nabawadde erinnya lyange natandika capa. Do you go? Ogenda ddi? I don't know. Simanyi. Depends on the weather. Kijja kusinza ku mbeera y'obudde. I'll wait till it gets really, really bad. Anti kati awo tuba tulina okulinda ng'efuuse ya ttabbu. Bannange. N'omukazi watu aba yeebase. N'otulo tetukyajja. Tudde ebbali ku mulimu. Ziba teziri busaka message kajja. Obwedda yeerabidde kiki gwe naawe. Baawe yabadde amuyise. Ng'alina gy'ayagala bajje. Anti buli omu yenna wuno. Surprise! Bazaalibwa. Yagamba tufudde.
yamuyitidde buli omu yenna ajje ku mazaalibwa ge babikola abulya busungu I had no knowledge of this party. nabadde simanyi nti eno pati egenda kubaawo Very nice, but don't be mad at me. saagala onnyingire nabadde nteekeddwa okubeeramu naye Good ones. This is when they went to Ibiza. wano we baakwata ekkubo natandise okulaga ebifaananyi byabwe naye ono olwedde pati teyamusanyusiza okusinga ku bantu be baayise yawulidde dde obusungu bwe When you went away. And the birthday girl. That was right after Millie ate organic mushrooms. Okay, that's enough of that. How interesting. So, thank you all for coming. baamusaba abeeko kyayogera Firstly, can I just make it clear that this is not my 40th? banaye kansooke ngezeko bagamba kino syagala mu kitwale nti oba mpezeza emyaka 40 Thank you, Kira. weebale nnyo gwe nnyabo Eating this ogenda mu maaso n'okuwoomerwa bino on these chocolate asooka ne yeekyanga awo n'aviira ddala no mu mbeera n'asooka yeekyanga scars. n'abavumaavuma tonkwatirya gwe naawe And what else? bwe kibaleese wano kulaba nkovu zalina mu kifuba ez'amabeere Let's drink to that. tunywemu ku lwekyo sinaba kufa anaye tannafa tunywemu olwa bataagala kumanya What? kikyate gwe kyokola tekiri leeta nedda tokwata ku cupa n'avaawo n'obusungu obuteekanika Don't follow me like an old... tongoberera ng'olinga agoberera obumuntu atasobola kweyamba lindako alisebo ku cupa ya drink Oh, you spent most of your 20s face down in a vat. yagamba mu biseera biri ng'ojjali n'emyaka 20 bukase wabeera ng'otamira ng'ogwa bigo kati tesobola kunywamu Get back in the party. ngenda kusaba okomewo ku pate Shit, eyo pate ya kisiru Well, that's good. That's important because it's your night, isn't it? nayise buli omu yenna kono kirungi Spouse. then wabayise kiba kyegeza ekiro kikyo si kyabo And paid for your inbred cousins to come all the way up here. nze sebo nasasudde sente zange nesasuli abo bakizibu baaba ekitumbaavu ne mbaleeta wano gwe How long it took me to organise people that you care about to come all the way down. yagamba kye nakoze kikimu kyokka gezaako organizinga abantu alisi bofaako bajje mugezeeko okuwaya When you arrange my funeral. kijja kuba kisufu obayite mu kaseera ng'otegeka amaziika gange naye kati essaawa zino Wait, sina gwe neetaka lindako oli oke oli yebambi alina okubawo ku lwakyaliwe I don't know how you put up with it. simanyi ngeri gyo gwe unabadde amubuuza simanyi ngeri gy'otoba nakyo naye kati amukuba ennyondo I'm sorry. onoosonyiwa okuva emmanju It's getting too much. kisusse ge mazima mpulira kizitoyi kati nkole ki musatu naye agezaako nga bwasiba si ye yaleeta obulwadde naye nga nooli naye tomunenya embeerayo okuba bwetyo Lived with me for the last 10 years. I just wanted to spend the evening with the four of us. yagamba nti Listen, looks at me. ebisigadde byonna kale tetuganyi badde babikola ebbanga eriyise mabega yabadde ayagala kino ekirwalisi bakikwasaganye bana bokka bakyali baabwe mpozi gwe gasseko naye ne bbaawe Was I awful? nkiyisi nkikoze bubi weeyisiza bubi No, driver, just go straight. dureva ngenda kusaba sigala ng'ovuga this isn't the way home. eryo siri ekkuba erituzzeeka ko tetugenda kuddaka Here, please. wama njagala otutwala eno olabayo It's too far. eyunga wala No, you don't understand. gwe tokitegeera I have a very healthy credit. nina sebo health credit card ogirengera Okay. alina ekiyanga batiipu koye kale kambavuge mbatwaleyo kiringa oli kugamba nti tutwale eri mu nnyendo You can just drop me. olina gamba nti wayi tuli kampala toyagala nkutwale mu nnyendo kono gwe tofaayo Just think of it as an adventure. We'll find a kitwale nti gye tulaga tugenda ku we adventure can have crumpets by the fire. tugenda kukola kakampo kaffe tubeerawo ku muliro Day. osegeera Look, I'll make you a deal. yakolera deezo Clean clothes, some nice clean underwear, because I know how fond you are of crusty gussets. Why do you suck me into this shit? lwaki onteeka mu bino naawe balina otuuke bali basooke bagule bye banaatambuza ku bbala Going right. bye banaatambuza ku luguudo Put yourself going across the street, please. nazaawo akaji yagamba tufudde yakwata ekubo ssebo n'asooka atwala ndirindiri I know it's mental, but kiba kiro kya bulalu naye to see the Moors. yabadde ayagala genda kulaba muwazi What is she, Kate? Freaking. nida mutuufu yeeyisa ekinaye I can't take much more. nze sikyasobola kugumiikiriza bino bannange Oh, that makes it all right. anti ngenda mugamba tuli lubuto kati ekyo nekitegeezaamu kinanfuliza bulungi Her every bonkers win. tetugenda kutandika gumira bizibu No to someone with cancer. gwe ssebo tosobola kugaana muntu singa aba alina kansa bw'ayogera kansa dureva yakyusa amaaso bannange No.
Nedda. Wife, she had it. Nange mukazi wange yalina kansa. I wish we had done something. Ngamba kale singa twakola ekintu ekyesanyu nga kino mwe muliko. Bambi kyokulya mukwano gwo gyekiri. Omuntu alina kansa bambi ennaku ze ziba ntono ku nsi. Buli ofunamu akasango osobola omusanyusa omwaka addaako bambi. Baada mu motoka ne bajja basobola okweyongerayo. Balina we baatuuka ne basooka bapaakinga ne bavaamu. Ddayo liri ku bano. Ne batuuka ebbali kwe kutandika okooka. Lugendo lwe bagendako luwanvu kamala. Bafunamu kakyasi nga beetaaga atlisi kookamu. Gisiba ne basooka badde ebbali ne bayimbamu. Ne bafunamu ku ssanyu. Was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said. Wiki egenze tufudde. Yali atandise okumera obuviri ono n'abalaba. Yasizewo abawaakadde. Bamuyita ne bamugamba jangu. Duleva. Bambi yasobola otegeera embeera nakyala gy'alimu. Era yasizewo kwegamba bakole kyonna kye beetaaga tagenda bapakusa. Baavuga emmotoka ne bajja nti webale. You are one sexy dog. Gwasinga byonna okimanyi ekyo. Ati kale mwefeeko. You've got the Emily suite. Top floor. Gogenda mu Emily suite top floor. 4-poster and gas effect fire. Waliya buli kimu. Okay. Got the Branwell room. Gogenda mu Branwell room. Shared toilet. Toilet bagigabana. Can I go back to bed now? Kali ngende nebake. Agenda webake. I mean, n'omukadde ssebole yeefudde ekirala. Thank you. Webale. You just scored the best pajamas I've ever worn in my life. Waleese pajama zeesigira ddala okwagala mulamu bwange. Oh God, I'm so exhausted. Why can't I stay here? I need to get some sleep. No. You have to sleep in the Branwell suite. I'll pay. Ono yamugamba togenda kwebaka wano kwateko bagende webaka eri waggulu. Again. Gy'oteekeddwa ossula. Togenda ssula wano. Alcoholic Bronte brother. Oh. Baabo. What a catch. Bwe batyo ne bakakana nakya n'asooka ayiwako yamufunidde ruumu gy'ateekeddwa ossula. Yasula eno. Agenda okuzza amaaso bw'ati sooka lindeko. Ng'ono akubye obusingiizi. Kati bwe yakuba obusingiizi n'agamba wange. Kankwate ku bunange ngende eri mulumu gye yanfunidde. Kumba ono teyeebase. Alina akaabaza. Bwe yavaawo bw'ati yagwera lukomo. Najja awulugumya essimu. Isolo, I'm sorry to bother you. Anti bulayo n'osoonya okusumbuwa. Nagwe yatumya. Ziba teziri busa. Kumba ono boyi. No gy'akola. Boyi wono ssebo yamwefunza. I like your new job. Mulimu gw'omupya gw'oliko ngwagadde. Welcome to Yorkshire. Ono ssebo tuba tusobola okukikwasaganya. I can't do it with him watching. Sikyasobola genda mu maaso wano waliwo mulo wuuno. Kevin. Gwe. Go down. Mulo genda wansi. Go to sleep. Webake. Mulo. Baabano. Boyike ne kajja kamutandikeko kamumanyiira. What's wrong? Kiki ate? What's the matter? Buzibu ki bw'ofunye? Please say you're not doing this because you feel sorry for me. Bami ngamba nti otokikola lwa nsonga nkwatibwa ennaku. Oh, because you're into amputees. Oba oli kegamba amputees ozimatira. Bino ebibeere ebiri artificial. Ultimate turn on would be if you had no limbs at all. Nze ne wona ndibadde tolina mikono nandibadde nsubbalala.
okakasa In a bag. kwegamba It's in there. Pull you out when I just want to have nga my. ne woba otambulira mu nsawo nani kujjayo nze ne nkuteeka ebbali nekola kikyeteekedde okola ekyo si kyekikulu jangu nawe tofaayo biri syaga bikweraliikirize nayitawo You're fucking sexy. you fucking sexy Simple as that. I simple as that kegamba kaba omanyi tudde ruda The full English breakfast with tea and porridge. njagala osooka onfunire 4 English breakfasts ndeetera ekyayi noona alya nnyo ennaku zino sooka olindeko waliwo kyesitegedde yajja alina jama gwalengera ate nga jama yamulabako mu kifo ekimu gera okuza amaaso nga jama sima alinnyalinnya amadala ayolekera waggulu eyo mukazi olere n'alemerako alaba ejjamba ono alagawa gera owulira akajiko eggala gera okugula bwati okuza amaaso okwekaanya katonda wattu nga seba ekyabali kibalese ono yatumiza kakyaliike kafakmet sexy bad manya byononesa badde takimanyi ono yawulira obusungu kubanga kimanyi mukazi mufumbo alina abaana yamulese eno ngaamanyi nti oba osanga alina byayagala ogezaako okujja ku mutwe kale ate ekimwe wesa okuba nga aline kajjama mukazi wattu yadduka n'alinnya eri waggulu ng'akutte manvuuli noono yajja amugoberera ng'ayolekera waggulu gy'alaze baabano aha I had to see him. It was incredible, Jess. He thinks I'm sexy even without hair and boobs. yagamba nti ono si mubi jama ye alaba ndi sexy Some crazy shit in the wadde sina mabi one takes the best. ono yamugamba siganye okoze ebintu ebyekisiru akaseera kayise mabega nga mbigumira naye ate kino kyokoze kya butumbawo oli musajja mufumbo Let alone have sex. anti keti sigamba nti oba asobola okuntulako sigamba nti oba asobola wavinga sexy nange kono koggwe kojeeno You know how it felt to be touched again. omanyi bwe kiwulika okuba nga oddamu n'okwatibwa nate My approval. Oh, kati oyagala nkukkirize nti genda maaso Family apart. Are we not stopped to think about that? yamugamba gwe byogenda maaso n'okola bigenda kusaanyawo famire gwe tokirowoozezaako with 2 kids, when always at the back of your mind it's there. The fear. yamugamba gwe omanyi bwe kiwulikika nga ddala mubutuufu olina famire olina abaana babiri naye nga mu mutwe gwo okirina mu mutwe gwo okimanyi nti olina okutya ate okufa You're a bully. You bully everyone around you. Well, yamugamba nti gwe oli kansa buli obulinga buli omu yenna akwetoolodde kwega buli omu yenna naaba nga agenderera ku gwe ku kyoyagala No, I'm sorry, I didn't realize you wanted a medal. You're so selfish. olina kyemalira Be near you. sandibadde kumpi naawe Off you go, back to your cozy little house. genda oddeyo mu lyato lyammwe eyo gye mutuula nga omulimu gw'olina okukola kuseetula buseetuzi kateni nina n'ebizibu ebisinga ebyange linga mugamba tozaala kono obadde tondagafuna bufunyi ndi lubuto katonda wange yesu kristo bana ye jessica tokwatako You were there when I pissed on the producer. waliwo nga ngenda maaso n'okuba nga nkojoba kati My babies were born. akalaga olubuto waliwo ng'abaana bange bazaalibwa Because you think it's just another thing I might not see, right? naye kati gwe walowoozeza nti oba osanga kyekintu kyesobola gezaako okutegeera tewaŋŋamba nti olina lubuto kakwesonyiwe Go home. njagala kuddaka anti omanye erikuzaayo And I thought you were going to stay here and live in his attic. nabadde ndowooza ogenda sigala nobeere nejjama My last chance to be seen for who I oba osanga guno gwe mukisa gwange ogusembayo gezaako kubeera n'omusajja asobola okundabawo You came here and made me drive 250. wandeese wano ne tutambula mayiro 25 nga ndowooza nti oba osanga ozze kufuna ku adventure kumba ozze kusiikana kaboyi kituufu Oh man, I'm not falling for it anymore. we bituuse kati sigera kukkiriza nnaku yo Just make your own way home. gwe funa engeri gye wezeeka By the way, fix your wig. It looks like nja kudda koono tereza n'ekiwiigi kyo kubanga olinga mayiti genda geza busungu
kazi watu yakwate kubo najja ng'asembera yagwa n'ekigo yasera n'agwa ekigo katonda watu kansuye sikoseza lubuto lwankuba munnange olwedde kati kitu kyalina okukwata n'obwegendereza luli omwana ali munda omwo era bwatu yakwate kubo najja ng'asembera mpola mu kaseera ako Jess, it's me. Yes, nze. Hey, baby. Ati ogamba ki baby? What's wrong? Kikyamu kyate. Jangu. I got hurt. Alumiziddwa. Sorry. I was saying, Genze n'engwa. get rid of these for Christmas. I'll give. Nakye akwate kubo n'akoma weeka. Mummy! Mami! Dad! Mummy! Mami nga tusabisa okulaba omusajja ababi takyalina budde bwa mukazi. Kuba n'omukazi takyalina budde bwe. Option of the placenta. I want to see you next week, okay? Wafunye obuzibu ku side ya placenta kati ngenda kusaba wiiki ejja nkulabe. Kaseera katuuka ka Krismasi. Togenda kwata kubo genda sisekana bakyali baffe kono sigenda genda olwaliro. Tetugenda genda. Basalawo sekukulu bagikwasaganyize wano. Ne bana ebirabo babifuna abato. Ne bajja baseka n'ennyabwe ne kitaabwe. Bwagira bwatira bayasesule swani. Naziro omutego mubobba. Okay, passport. Passport ogitaddemu. Onagenda genda eri ku birombe ebisima oilo. Tandika okukaza n'atandika okuyiya ensimbi. Kifaananyi kyange mwe kiriko n'obutereevu. N'asibawo. Nasooka amusimbula kisi bifo nga tannabasimbulira ddala agenda. Nga osibayo tekuyagala. No more dramas, all right? Teri kuddamu bintu bya katemba okitegeera. Butereevu. Tokkiriza muntu tuleetamu katemba. Buli omu kati asooka alwane ku ntalo ze. See, Mum, I'm going to give you some. Maama ngenda kussaako amabiro galaba. Obwonga butono. When I get mine, they're going to be perfect. Bwe naaba nfunye agange genda kubeera perfect. Yamuteekako gano galengeri. Oh, I don't think there's enough cookie dough. Is she coming tonight? Simanya nti Jesse agenda kwate kubajja ekyo ekyolwaliro. Got a bit of a headache. No, Mama omutwe gunuma kona abaye omutwe gunuma muleke embere n'abaana bange. Abeera mukambwe buli kaseera. Can I call? Mum. Mama. Just number gone. Enamba ya Jesse nga teri mu simu yokono yagidilitizeemu. Kadi Merinda. Yajja. Miranda. Merinda ki ekikuleesa ate? Thank you. Ati munayimbadde nze Justy. Have a seat. Nakuleeteddeyo bino. Tuliraawo. Is everything all right, Dad? Buli kimu kitambula bulungi ku sayidi yo. Yeah, I had some problems. Justy nnamu obuzibuzibu si bw'amaanyi. Millie, no. Miri akimanyi nti oli lubuto. Oba olina ebizibuko nedda. Yafunamu obuzibu yagenda n'asirituka n'agwa ekigoluli. Yagenda omusawo n'amugamba placenta yafunamu engeri y'obuzibu naye. She's punishing me. Not being the kind of mother she needed. Nze nkiwa agenda mu maaso n'okumunenyeza okubanga siri maama gwe yali yeetaaga. Nedda. Really there, was I? Lying around the world, never at home. Ebiseera bisinga kale sigaana syalingawo. Nali nga ntambudde, ngenze, bikino nga bw'omanyi era. Exciting career. Yes. I can't have any drama in my life, right? Seetaaga kufuna buzibu bulala kwe gaseetaaga katemba mulambulamu bwange. Dabayo. Please, Jess. Bambi ngenda kusaba kino Jesse. Everything out. I know she's drama. Nkimanyi kale tetuganye muntu wa katemba. Wabula ye waffe. Ye waffe Emily owaffe. Butula musuuli akatigolozi agenda kuba nani? Dr. B. Kati ki ekiriwo? Yajja n'asiikana omusawo amubuuze. Mary. Don't give me that. Tontunulira bw'otyo.
mutwe gubadde gumubobba. The results of Results eza MRI confirmed our worst. zikofaamize kye tubali tusinga okweraliikirira. Ayinza okuba alina ekiyitibwa neuroblastoma. Beera wa mugongo. Kansa yasaasana dda kati ate kasita ayingire bwe tebakyakulongoosa. Mukazi wattu yasirika bambi. Kalina kansa yasaasana yagenda dda mu bwongo. Katonda wange. Yajja n'asooka abiyitiramu omwami. Bonna baawulira n'abiyitiramu ne nnyina. Omwami yakwata bukwasi ku mutwe n'akaba amaziga badde bamanyi oba osanga endwadde baagisamba kyagwa. Katonda wattu. Kiki Mukama ate kyoleese? Kyo kyaleese tekikyaliko kuwona. Obuulizaawo bubuuliza n'obuuza nnakuzo. N'obuuza omusawo nina bbanga ki erisigaddeyo ku nsi. Ate evwa teriba ddene. Either bagamba osigaze emyezi 3 oba 4 oba wiikisi oba nnaku. Mulimu abagamba kiyinza okubeera operatable naye kusiiza ku situation nga bweri. Neuroblastoma kugaba biseera ebisinga kitera kubeera kyattagali omulongoosa. Mukazi wattu yavuga eggaali n'asooka gyeruda n'afuluma bambi. Teri kigenda singa muluma nga baana be. Yagala abaana nga bw'okiwulira. N'amaaso gennyini katatooza akyalaba. Awo baba bagenda kuteeka ku treatment ya morphine. Morphine it's a painkiller. Kwegamba esiigira ddala okubeera ey'amaanyi. Ofe nga towulira bulumi. Kye kiba kisigadde kyokka. Oleme fiira mu bulumi. Baabo. Baba bakosa kwa hydromorphine. Mukazi wattu yajja erudda. Yagala kukozesa ku binaabiro. N'akwata ekkubo ne yeetooloola munywanyi we. Yajja bambi. Kujja ng'asembera. Toilets for customers only. Toilet zibeera z'abakasitoma bokka gw'obadde okolayo ki? Amwekaaze. Badde tamusuubira. My God. Katonda wattu. You look so different. Ng'ate oli mwawufu. I am different. Anti era ndi mwawufu kugamba ki? Jess, I'm so sorry. Badde amisinga munywanyi we. Kyali we. Kane? Seriously? Atambula n'akago kati okwata n'akago. Byanaku. Kumusimba akafubito kyali we. Metastatic brain tumours. Like oysters. Raw, slimy oysters. Delicious. I'm legally blind. Omusawo yamunyonya n'amugamba. New accessory. Nti bajja tani kugenda maaso n'okubanga amaaso ge baganyunyuuta. Era bwe kisobola ekitandikirawo. Mr. Magoo's. Baabo. Going so slow. You look a little Magoo-ish. Nti ofaananamu engeri y'amaguu. Bali mu lwali. Why can't they just take the tumor out? Lwaki tebajja mu bujja kazimba ako? Munaye tekisoboka kibasegeeza bajjamu obwongo. Anti olwedde baakuggyako amabeere lwaki bo baba tebabujjaawo? There's only so much they can do. Si bingi bye nsobola okukola. Just giving up. Just ombiri gwange kirabika gupoye. Need me back for the good bits. Mbiri gwennyini gwandibanga gupoye. Gyasobola kutoba naye. Yamukwatako. But your hair grew back so. Naye ate enviiri zo zirina engeri gye zaakomyewo mu bunnambiro. Ate zirabika bulungi. Oh, yeah, nothing much to say. Oh, no. Ki ekigenda maaso kuba tewali nnyo kikulu kyesobola kunnyonnyola. You just told me you had brain cancer. Olwedde oŋŋambye nti olina brain cancer. Thank me for not bragging about my double hemorrhoids. It's huge. I have the ass of a baboon right now. It's awful. They gave me a pillow to sit in. It looks like a donut.
Yeah. alina obuzibu bwa hemorrhoids zigera ne zivayo ne zimufukira ezzike Brilliant with the baby. bwebamuwa ekiranka kyalina otuula mu kiringa kidonati I was running through the Yorkshire moors and I had a fall. anti olunaku luli twali eri waggulu mayinja nali ntambula n'ensirituka n'engwa ekigo Not allowed any more shocks. kati baŋŋaana siina genda maaso nakubanga Popping in to let you know she's going to croak. How are things with Kit? kati ebintu bitambula bitya amasekati go ne Kate Almighty shit. bintu si birungi bibi nnyo Make it right with him. wandibadde ofuna engeri gy'osobola kikwasaganya naye muterere Alice muwaye ono yakwate kuba najja Luda agenda okwekebejja bw'ati abadde agenze maaso n'okusoma okulaba ku kirwadde siyaawe ekyalina mu mutwe Millie showed up. ziba teziri busa It's spread. Miri yazze anti munaye kisaasaanye She's so sick. mukazi wattu mulwadde Hey, sweetheart, it's not long now, okay? leka naawe I miss you. naga kimanyi nange nkumisinga A bump. sooka ondage ku lubuto lwaffe nejjasooka amulage Jay? gye aye tavuddeeko netiwaaka evuddeko I'm on a naughty step. loodi agenda okukwata ekuba okujja ekasisikana kyatudde wano I'm not a good person. yasaba Alice agezeeko okwetonda gy'ali Hurt you. ng'amugamba nti amaziba gayisiri muntu mulungi kuba kati gwe nkulumiza bintu bingi byakoze ebitasaana nate nga musaatu abaddewo ku lulwe You know, I haven't been able to look you in the eyes since. nange mbadde sirabafuna kadde kutulako mu maaso go bwe nti kubanga abadde atya si kutunulwa obadde totunuulira kyonako neera kituufu mbadde sikutunuulira yakwase kuba n'amwetika Wasted time. Our time. nze kinewusa okubanga akadde kaffe muna ekononisi You want to go out with you? katonda wattu Stairs. yambuka gwe waggulu yamusaba ayite bweyambuka tugende waggulu muliri Now. kati sokeku ekifaalu ez'amasaaso laba akaseera kaasuuka nga tewali kyakola alina ogenda mu space eyo sigamba nti oba ogeze kuwona wabula jasi bakutwalayo kufa mirembe abaana bali batya bo Ben told his teacher to F off. And Millie let Scarlett have her ears pierced. baabo eno seewo oba ogeze ku treatment baba bakuteeka ku treatment egenda tambuza bulamu bwompola Beautiful. People sit around. niwe mubaali bamufunidde ewererako ddala How are you? awo oba ogenze mu nnaku I can't get any herbal tea here. sisobola kufuna kahaboti wano eno I'm gonna go and get a cuppa. ngene nsooka embeeko kyenfuna Yes. kugira otuula erudda tulaawo naye muwaye Oh, God bless her, Jazz. She doesn't shut off. ekimuliko tasirika Oh, pass me that box. nakusaba osooka opeereza akabokisi ako najja akabwe wano se baba bakutadde ku painikira I can't help but notice that since you've been pregnant, you've been rather overdosing on the amazima gali nti okola wafuna olubuto okimanyi nti obadde And completely on trend. sigamba nti oba obadde weefaako ki sigamba nti oba ki ekimulumatire mukwano gwe tasobodde omubeererawo kyokka ate nga ye yasobola omubeererawo ku baana babiri yasobola okubeerawo ku lulwe ku baana babiri yajjayo bukakondo No touch too showy for this place. n'asaba lise ze nga tazimuwe Wow, you're really going, aren't you? mazima gali nti kyo kiraga nti obulamu bwo There she is. bugenda I'm holding on. gwe kyoba omanya nti nkyagezezaako okukwatiriraku paka ng'omaze okuzaala ono kirungi sigenda kufa nga simaze kulaba ku mwana ono ye bw'agamba bambi tagenda kufa nga tamaze kulaba ku mwana wa seyaawe You're my expert witness. Even the time you punched out the police officer and then... njukira akasewa kuba police office egyodo Juniors. katondaage byali biseera ebyo nga bakyayindira lulyabwe eryekiwala eryekivubuka
bali mukuwayamu. Alright, put them on. Kale. Soko zambale tulabe. Nanjazi sekalabe. Later. One of these a good 7 inches. Just what every girl needs. That's what she said. Mm-hmm. Azisako yamufulide nga teze omulembe. Ati ondaba. Not so Katodagi. bad. Zino zopadde sibi. Ziba zikikolera. Think of me when you wear the shoes. Ono yedru balimo agobuzaali. Muzanyi wa linnya. Bagel likes my Birkenstocks, P.S. You are kidding yourself. Limukushaga. Akwate kuba ayita wayolekera obuliri. Gezeko kuwumula. Abaali wano. Gera kuza amasifu bati okwekanya tufudde. Kirabika akasi akatuuse kwe kujja bulugumya essimu. Jua biro byonna binyonya ali mumasekati k'ekitanda. Katonda watu. I think the baby's coming. Ndowooza kuza omwana ajja. I'm home. Bale ngenda kusaba kwate kubojeka. Kirabika ngenda kuzaala. Banange. Kakati. Bwakubira olinga bbaabwe essimu kirabika tagiriiko. Yawulugumya ku y'abaana bali mu ddwaliro. Bane mukwate essimu mbeegayiridde. Yeetaaga asobola kumuyamba. Mukazi watu abaali wano ng'awulira essimu evuga. Oyo gw'olaba ali mulumya omubiri guvunda. In fact obwongo buvunda. Naye kati ali kupainikira. The baby's coming. Omwana azze. Jesse. Help. Bambi gambo netaaga buyambi. Don't panic. Topakuka. Yesu Kristo. Get my shoes. Musoke mufune engatto zange. Coming. I have to go. Mukazi watu agenda kuzaala nteekeddwa ogenda. She's got the midwife. Don't touch the morphine. Tokwata ku morphine tojjaako morphine. Fine, I'll get a nurse. Kangene nsooke nfune naasi kale totojjira. Yagala genda siikana munywanyi we. Kwate kubo bino n'abijjako. Bannange. Ninga komanyi obulumi mukazi watu bwalimu essaawa eyo. Mama nkwegayidde nnyina ogenda ndaba ekyali wange ng'azaala. Kale kanfune engeri gyesobola kiteteekanya nange. Mukazi watu bambi kwe kudduka n'ayita akagali kabalema. Yamusaba atule mu kawiru kyeya. Jangu. Gwasitula oyo ali bubi. Naye agamba sigenda kubeera wano nze mukwano gwange azale nga siriyo. Mukazi watu yambeererawo lw'abaana bange babiri. Kwate ebimuli ogende nabyo. Nabyo tubitwale. Usokolideko wano. Nina ofuna engeri gyekukukusa togenda genda bugezi bwoti. Najja alingizeeko ebweru alabe. Waliwo agamba. Is everything all right, Doc? Buli kimu kitambula bulungi musawo. Cephalogyr requires oxygenation. Agamba nti ono omunayi nyina okwate kubongezeeko omutwala. Kussa ku kirwadde kyalina yeetaaga oxygen. Ati yali azannya sinema z'oku TV. Kati oli yalina omufumba. Gwe sooka onyambeko naawe. Ono yeetaaga ambulance kuona ambulance tegenda kujja kati singa tukikola ono omunayi alina obuzibu. Yangu amutekeyo. Ne basooka bamubeba. Ne bamussa mu kamotoka. Bwete emotoka n'esimbula. Kati wano bwe twatandikidde kasiremo ono yakagamba eti yeetaaga mili. Oli n'abuuza mili yaani. Najja amunyonyole mili yaani. Bano baba bali wano eno. Ono abali wano bamugaa ati bakwetaaga ku ssimu. Nakwate kuba nadduka misinda ajjala biki ekimwetaazisa. Can you speed it up a bit? I know. Yadduka misinda ajjalabe. Bamwetaaga ku ssimu. Mukazi watu ali eno ali mu kulajjana. Tewali aliwo ku lulwe. Satellite navigation or GPS, or what do you have? I know, I'm being a backseat driver. Sorry. You turn left here. Gwe naawe kyukira wano dde ku kono obadde kyatwalira obuwaluzi. Tomanyi eddwaliro lya City Council gye bazaalira gye liri. Get some sleep here, mate. Brad, ngezaako kwebaka sikitegera kiki kuliko naawe. What now? Kiki? There it is. Bagamba mukazi wange ali mu kuzaala ne bamubuuza kati. Yajja n'emmotoka n'agipaakinga erudda. Neetaaga nno netiwaaka. Nange sirina netiwaaka ayagala kukuba ssimu kogenda mukyala we. Bano baatuusedde erudda ku ddwaliro. Mwisango. Katonda watumiri bannange.
ate yawulira essanyu okulengera mmiri awo no munange kati ke kaseera ozaale kabbe byako kati era ddala yawulira essanyu nga munywanyi lwaki tewaŋŋamba nti biruma oli musawo nze siri musawo naawe ndi maama w'oyo ddala mutuufu wakikola otya nobanga ozaala emirundi ebiri netiwaaka ebuze gwe naawe mugaso ki gwokola wano genda osooka ofune netiwaaka basaba bamugamba agenda afune netiwaaka anti bibeera biwoomu kono tebiri buwoomu bwamu tolina bweŋŋamba nti biwoomu tebirina buwoomu bwamu nze nedda sisobola gezaako kikola nkimanyi munange kati ngenda kusaba osigale ng'ogenda maaso n'okusindika beera mugumu saagala ogwe mumaanyi kituufu sigenda kugwa mumaanyi najja asindike gwe masaba naawe neti wakasole ekikono banaye gye nnoonya mubadde ki okakana nga bafunye essimu nevuga Jeiga akubye essimu mugambe ki muteekeko tulabe abayi Jeigo mugamba ki ngoye mukazi w'oŋŋaŋŋaŋŋa asi oyo naawe gwe naawe teeka kamera erindabe mukazi wange mukazi wo yeeno naye mbutuufu gwe sitaani gwe n'otabawo nga nzaala lwaki waŋŋamba nti biruma ate nze namanya nti biruma munange nzaala bamugambye asindike gwe naawe teeka kamera wansi nze nabo omwana bwajja kyokka ali ne bakyali be wano masaba akutte netiwaaka ono ali wano omulala aŋŋambye nti ayagala kulaba kanteekeyo alabe teeka omukazi ng'alina ekigambo ali abatumaavu kale sidika push sidika wai sidika natoka tukuma sidika kako kajja kabebe ukakana sibu kabebe gabakaje enduru nedamu nera ya buto nateera aya ne abakazi bali bawoza kimwe abakazi baba n'ebigambo yalabbana network neva masaba wayi kasa mukala byakana mundeke baby akazadde. Can you get me the towel, please? Musoke mufuniye tawulo banange. Nibajja basobola kabika kalime kuyita mu mpewo. Essanyu lyali awo bakazi bakusobera n'essanyu lyabwe. Buli kimu kyonna akaaba bukabi. Amawuli ag'essanyu akaaba bukabi. Ekimukaabya nakyo kimukaabya. Bw'oba omweggala ku bakaaba kwegamba. Maziga g'abakazi mazibuzibu. Katonda wange. Mukazi otu yasse ekikubi n'agamba okay. Let me take a picture for the father. Kansoke nkube kifaananyi kiti tata alyoka akifune kwegamba tata w'omwana. Mukazi watu bambi naye yaliwo mu kaseera ako. Era ekyo nga kifuwedde balina okwatika bamwetike bamuze ku ddwaliro. Mukazi watu naye yaddayo waka ne kabebi. Lwoli yavaayo yajja. Okay, kabibi kafwe. Kabibi kafwe nga bakayize bayize kana kana. Natuka kubanga asamulira mu mukebe abasawo basobola okujjamu amazzi bagateeke mu kyala. Kona kubadde kunaavuna kwa kunonya mwana. Kyobula adai bobo ino mwana munayi mukwate ng'ekyatika. Kubanga bagamba okufuna omwana agobera mukisa. Kisa gobo ofunye. Mukazi takyasobola kussa mukazi wattu n'amaaso genyi takyasobola gasitula bulamu bugenda. Yatandika okufuna ebifaananyi bya life ye nga bwebadde ye ng'ogasyeko ne bbaawe bajja bavudde mu bulamu bwabwe bambi. Essanyu lyonna lye babaddemu. Manye ebiseera ebisinga bagamba nti ng'obulamu bunaatera okukomekera ng'onootera okusembayo otandika okufuna flashes ezikwatagana ku bulamu bwo nga bwe bwali kuva emabega. Mukasi kano wetwogerera mukazi watu bambi. Bino byalengera. Wajje bava nga bato musajja family. Atandise okusika obusi omukaaba kamubake.
amaaso genyi tegakyalaba olw'ekirwadde. Yakunukiriza omukono mpola mpola n'amusaba gy'amukwateko bambi. Mukyava mubuuza kiki? Takyasobola kwogera. Okumanyanga buno obulwadde bwa ttabbu kyobula mbagamba. Kuusya Katonda baddayi waliyo ebirwadde ebiruma. You want a vodka tonic now? Sirimu. Ng'ogasseeko ne kansa. Pre-ordering. Reno ye sirimu akuwangaza wangazaako. Ne kansa. Kasita atandika okufuna afuuka obulabe. Boy. Batandika kubalira nnaku bunaku. Ate kasita bagezaako kutreatinga ne balowooza nti awonye. N'amala ate yadda abeera wa bulabe kubanga abeera afutse na wa ttabbu. Abeera nga resistant eri eddagala. I love you. Njagala kibaje kwagala. Katonda wa kazi wate yali omubalagavu. Abaana be. Mukazi watubambye abaana be. Engera. Era babeeraawo. Mukazi watu mukubanga abika amaaso bw'ati agenda okuddamu gabikula ng'otwo tumutwaliriza. Nga tekyabikuluza nakyala akyali mulamu. Nga takyali mulamu ng'asuddeyo. Nagawe situka yagabalidako. Wenyini awo akutukidde. Lodi akwate kuba okujja. Yamusika nona amutunuulidde. Kiki? Ati wakyaliwo okuwoza. Nenga nabo bambi kibadde bamusabira bambi. Emekubeera mu kubonaabona bwe kiba kyetaagisa Mukama atwala obulamu bwe. Obulamu bukya kwegamba budde bukyali. Era gy'abadde musigama nti weebadde nnungi. Musatu yakwate kubo najja. Wali mayiti ya mukyala we. We wali mayiti ya mukazi we. Yamukwatako bambi. Ninga kisinga byonna bambi ekisinga okubanga ekisanyusa mu byonna nti mukwano gwe tamusuulidde paka ku ddakiika esembayo. Wane waffe olwabulwazi nziku. Imbwa ne zitandika n'okwenyanga tezagala kusembera woli. Kyokka ate ng'ewona. Nine balyoka bakubako akata gundi yalwala enziku nno. Naye ono seyaawa abadde naye paka ku ddakiika esembayo paka mukazi watulasiza omukka ogusembayo. Kiba abakubiriza ati seyaawo ne waba alwadde kawuka ka mukenenya. Tomusuulirira awo mu ddakiika eyo mu budde obwo aba asinga okwetaagira. Beerawo ku lwe bambi. Bwatyo olamu mukazi watu bwagenda. Nako ezeetooloola banga eryaddako. Perfect. Okay, that's great. Okay. Kazi watu. Mutabani we yali akoze. N'abaana ba munne kati yabeera nabo. Before she died, Before nga tannabafa, he had promised that yagamba bba walayire nti bw'ali baavudde ku nsi bba wagenda kuddamu awase. deep and inconsolable mourning. Ng'amaze okungubaga akaseera nga kaweddeyo ddala alina okuwasa omukazi omulala. Obviously, that was Naye ate ekyewuunyisa nze gwe yali asoosezza ku lisiti. Yali yamugamba nti bw'ofunanga omukisa njagala owase mukwano gwange. Naye ate mukazi watu yaddamu n'afuna n'obuto olwokubiri kyebika yamala n'ataggulukuka nga tebikyetaagisa genda mu ddwaliro. Ne jjajja yafunayo omusajja
baabo. It's different. Yagamba at least bo balina engeri gye batambuzamu obulamu okujja ku saidi yange kyawufu. Lwansonga awulira amisinga munywanyi we. Be delighted. Yafunayo n'akabwa okusobola okugezaako otwaliriza kampani. Juya kasiteba ketuliko bakayise misi already. Bambi kanoko kamufaako akawala. Bulamu banaye kyofula bulamu bwa nnyanya. Leero osobola okuba nga oseka ne munno enkya n'oba nga takyaliwo. Ne bagamba kyantukako ku kyali wange. Bali bamuyita asasira Bowazi. Bintu bingi bye yannyambamu nga ntandika okugenda maaso n'okwogerera sinema. Naye bw'atyo Mukama n'amutujja ku maaso. Buterevu ne Kabaka n'asembereyo kaggala. Naye newe buli kati sisobola mujja mu mutwe gwange era sisobola mwerabira. Kubanga oba osanga singa siye. Vijay Junior oba osanga nange sandibaddewo. Bakayise miss you already. Nange nkaweereza kyali wange asasira Bowazi. Ndasaba Mukama buli kimu kyonna omwoyo gwe gusobole okuba nga guli naye mu mirembe. Mukama abankumire mweraba. I'll always remember you, and I'll always keep part of you, a part of me forever. Oh, 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 oh. Here's to the crazy ones, the ones who push too far, the ones who fly too fast, the flames that burn too bright, that burn too bright to last. They're anything but easy, they're anything but sane, but once they're in your life, you'll never be the same. Oh, even the worst time were the best times, the best.